Nifixo tukoze bulungi. Kati ero topic tugenda gikola. Tugenda gyogerako namazima n'obwenkanya. Namazima n'obwenkanya. Kubanga kana ate we tuli. Program ene egenderera okutambula bifo ebyenjawulo nga tumitinga abavubuka ab'enjawulo okumanya kiki bakola ennyingiza yaabwe ate n'ensaasaanya yaabwe ejjamu ekyo kye bakola. Invix Media, respect massive. Invix Media. Invix Media services. Invix Media. Invix Media. The Invix Media. Invix Media. Invix Media. Invix Media. Invix Media. Subscribe. Ivan the blogger. Shum. Invix Media. Biba oh yo. Musan kavayo. Eyo. Tana oh. Tana oh. Babara. Babara my lover. This is my message for you. Erigendi. Njagala COVID. But muliriza mu COVID. Ngadi gendi. Nitukole byaffe. Adamu nazaala omwana. Bimba nti wano omuze zentwala nze mutwalira yebi nali mutwalira ebintu ewaka. Ewe wonyine. Njagala owulize emboozi ya bwana Asubuga. Owulize ebigambo ti n'ennyumba eno nze tatuse okulaba gye tugenda nti ennyumba gye yagenzeemu teyagigenzeemu lwakuba nze tatuse kiraba boy yasasudde omwezi gumu saasasudde gumu mpuliriza bulungi tonootiize. Okay kale tonootiize nyumya muzeeyi we yaŋŋambye nti olinawo sente oba tosula mu nnyumba ya sente mmeka boy inze bitwalo 15 katolimu ya mmeka assatu mu 5 kyaze kitya kyaze kitya nti family yagaziye n'okirowoozaako yina kirowooza nali naki muzeeyi okuŋŋamba ekyo ekirowoozo ng'atezi twakirowoozaako dda ne family yange waka nti wano tulina okuvaawo twagaziye tudde walala mwavudde kosovu ne mudde Mmengo boba n'omukyala nga muli babiri yabadde famire byabadde byanfuna yabadde ensawo yagaziye byanjawulo bakona njagala onfune bulungi family ye yagaziye oba ensawo yagaziye n'ensawo yali yagaziwa ensawo yasooka okugaziwa n'ekutuma ekyo kirungi nnyo kyejagala nga gino gaziya bizinensi n'ensawo kuba nagenda okuwasa nga neetegese saagwamu bigwe ekyo kimanyi okitegere bulungi bwe twatuuse madamu omwana netuku baside saakuyita wali mulwadde ng'aweze omwaka kati mwaka gumu n'emyezi 6 madamu agenda zaala mwana wange sisita we yamala siri yafo ali waka kwata mwawo boy kaliba kanyomero kano twogera ku nnyingizaayo ne business kikyoyingiza mu business kikyofulumya okuva mu business kyenkanankana n'ekyo kyofulumya okuva mu business tulina omukulu makoona kwogase ne muganda waffe yakatukyali akosobola okweyanjulira Invix Media Services ze mwami Nsubuga ssebo bamuyita mwami Nsubuga naye nga abasinga olabika ng'akubiddwa naye nga takubiddwa tikati tolabika akubiddwa kamera tekulaba kamera endaba yesu kubiddwa kale kubiddwa ng'alaga akubiddwa naye nga akubiddwa ikidemu jajja Nsubuga supa baliwulira CBS byonna yogera nnyo ng'otunudde mu kamera yogera bulungi kati ate Invix tukoze bulungi kati ero topic tugenda gikola tugenda gyogerako namazima n'obwenkanya kubanga kati ate we tuli kati njagala owulize ebigambo bya Nsubuga kuba nze mubuuza ate yanneetaakuulidde oli business oriented enze nzomanyi njakikuddamu nga njagala nnyo okumanya abantu bano nja kukikuddamu nga bwe kiri okay before nga muzeeyi tannandaba oyo madamu yali yaŋŋamba tunoonye ennyumba endala tuli ku nnyumba eno empya gye wafunye emitwalo 3 ati before nga muzeeyi tannaŋŋambe Land Road kuba customer wange ndakati mukubirako muzeeyi Land Road yakugamba ow'ennyumba eno empya yakennyini gye wagenzeemu n'akusanga ku before madamu yali yaŋŋamba dda tukoleki musembuke ennyumba tugaziwemu kuba tuli bameka mwali mu budget ya mmeka twali mu budget ya mitwalo 3 nga mwali mu range eyo already mitwalo 3 mitwalimu kati wano nga tunoonya mukyabirowooza tukyabirowozaako nga sente zaaliwo already naye nga
nkyali mukano oba nyingi oba ntono ono muzeeyi ono yennyini landilodi wange nali ntwala ebintu ewuwe ngankubira essimu kuba yavuga zino tuleera kati yagenze na Rwanda ankubira essimu twala ebintu ewaka sente njezikuwa nakusanga ku mudaala najja nampa nga waisine enaku nga mmeka ng'ava kuba yeewa safaari bwana twala ebintu ewuwe waliwo yavaawo ku nnyumba ezo ezize kuba abasumaali ababalutiri yapangisa emitwalo ameka nangamba mutabani bw'oba olina 35 eyo lumu ogenda gitwala yavuddemu omulutiriya omulutiriya nezire wakati nga madamu nti ennyumba waliwo eriwo naye ya 3 emeka ate twali tugambye emeka 3 madamu nanga sente ezo mazitegeka munoonya kayumba naye mumpola mpola kati ate ono wa 3 azze yazze naye nga tuzinoonya mu mpola okitegere bulungi kiki munoonya sente munoonya nyumba sente zaaliwo nga naye munoonya nyumba nze nkyesibye kuba zaaliyewa wa ema sente zaaliyo nange nga mukashi ninawo sente zowake zebigwa bitala omusajja w'ennyumba n'agamba gitwale muzeeyi ne mugamba nga musikeri yonda abo bakola ki mugamba muzeeyi wange manye ekiriwo bade nyina omwezi gumu mulala ngukuwe munaku 2 yagamba kati gwe mutabani bannange sente zimpe endalo zimpe kati gwe nkyakweraliikirira ne ngamba madamu musajja nga akasente akakkiriza nkole ntya madamu nanga sasuta sente ezo nange ngenda bwintandika okukola kuba omulimu olwedde gweguli wali ewabwe nakati akola toli ku kibonerezo nywamu anti wuliriza nangamba bwintandika okukola tujja njakule bwena ku musala gwange gwenfuna njakuwangako emitwalo 10 okigambani ye yaŋŋamba kuba nasooka mubuuza namugamba omusajja wa 35 yakkiriza tumuwe sente naŋŋamba muwe sente nange ngenda wenzira ye mangu okukola osobola okukwatamu awo omulabi waffe natulaba ku Invix Media right now tuli ku mboozi actually egera kubanga ate etambula ekiro nnyo actually egera kubanga ekwatagana ku mupangisa ne business gyafuna business gyafuna ekwatagana ne wali oba emuzza mabega tuline papa boy tuline jajja nsobuga ate tuline nanti tukkiriza nti byayogera right now byebiri era tugera kubanga tufuna abantu ab'enjawulo era tulibeera n'omukulu Makona ali business oriented yagenda okubeera mu kubanga ateekateeka ebibuuzo era abalabi baffe aba Invix Media tubaaniriza mu kana akanyomero kagenda kuba omupangisa ne kikyakola kijja mu ekyo kyafulumya amusobola ogera mu maaso mukulu Makona ate ne jajjani jajja nsobuka sobola kwerabira jajja nsobuka kati Invix Media Services ekufunye butereevu jajja nsobuga kakati jajja nsobuga njagala ompulirize bulungi ne musajja wa business nwadize business okumala emyaka egi 5 omanyi bulungi nze Makona owa Makona's chicken sebo tata nsaba onzikirize buli kigambo ekinaava ewange okiwulize bulungi n'abatulaba bannange bw'obanga oli ku mugendo gwaffe ne ku programu eno ng'otuwagira sebo nsaba owulize bino ebigambo bireme koma kuffe wabula naawe ofunemu bwana nsubuga Dandi Road akusanga ku mudaala akugamba nti oyinayo ayinayo ennyumba in fact watuuka nayo naye nga wali ku nteekateeka pangisa ennyumba ya bitwala ameka ekibuuzo ekyo okibuuziza bulabi kirina nze ngenda okutwala ebintu ewaka kuba ennyumba ze ziringa wolaba
olumu zino kuba ziri lumu nnya kati bwana nsubuga anti uliriza amakage gali side nze ntwala empuuta ewuwe nsanga lumu nkalu mukubira mugamuze lumu ya mmeke eno kwe kugamba assatu mw'ettano yangamba abalwitira bazipangisa emitwalo 4 naye gwe oli mutabani bwoba ina assatu mw'ettano jakola ki nja kukuwa nenkubira madamu esimu nemuga eno lumu waliwo lumu wano tunoonya lumu ya mitwalo 3 kwa 2.5 kwa assatu bwana nsubuga inayo ku proti yinze eso njina mukama wange eri mumanyago yeso kubanga senga oli owedduuka ndowooza omumanyi wali muzeeyi Lugezi singa sikubye kalango waliwo abasajja abalanga $1.5 yange yannya $1.5 osobola kwefunira poloti nova mu bupangisi ngeri luddawo eyo tobalaba balanga $1.5 nga poloti yange si ya $1.5 yange nagigula $4 eri Bulenga Forest Park kati jagala owulize bulungi omuntu alina poloti nga abadde asula mu nyumba ya mitwalo 15 yavudde mu nyumba ya 15 nadda mu nyumba ya mitwalo 3 mwegi nga alina poloti Kampala buzibu ki obuzibu buliwa ye tabulaba sente diriwo talaba buzibu kubanga emiliyoni kubanga emitwalo 3.5 bosasula emyezi 4 obeera mu kamu 5 kamu 15 kamu 5 myezi 3 miliyoni 1.5 ezo bwe nabala amabaati ku mitwalo 3 nabalabalamu nga enyumba miliyoni esereka nyumba ya mabaata 10 amabaata 10 assatu ngosereka guwasereka mwamba oba kimu wasereka okusereka nyumba ya mabaata 30 bibe bisenge bisatu okitegedde ati akubuuzizza gwe wasereka nze makoona bwe nkugamba nti bwe mbalabalamu toserekanga siserekanga omanyi lwaki osobola okutunnyonnyola nze makoona sooka tegeera bizinesi wawe eyimiridde ndyoke ndowooza ku kigambo kuzimba ndyoke ndowooza ku kigambo bupangisa bizinesi yange eyimiridde etya yekola byonna kubanga byonna gye bivadde gye biraga sigenda kwata miliyoni ya sente okuba ngifunye ngidduse mu kugula poloto oba mu kuzimba nga nze wenzijje manyi nti mu myaka 3 ngenda funa ekizibu kya miliyoni 5 nziruke nkajjewo webalo nnyo mukama kuba sinaba kwetengerera kwata mwawo jaja makoona business mabega zaali zitambula nga zitambula bulungi nnyo lwaki mu kifo kyo omanye olina ekintu kye wakola ate nga nze nkikubamu mutima nengamba lwaki tukisooka kukola kino wali wansi we ku streams no akasente ke wafuna n'ogula emmotoka lwaki tewasooka kuzimba kubanze nagamba wuliriza nze nagamba omuntu ogula emmotoka nga mpangisa wakisooka nenzimba ekisenge kimu kati kwatiramu awo ddala kwatiramu ddala awo tugenda kubalabi baffe ab'Envix Media Services yonna gye muli twabagambye tugenda kubanga tubatuusako akanyomero kano every time wonaaba nga ate okalabye right now omukulu abuuza munne amubuuza lwaki osooka oggula emmotoka ng'olina ebintu ebirala ebipendinze lwaki tewasooka kuzimba emmotoka eri worth ekyenkana ki okuzimba kuli worth ekyenkana ki business eri worth ekyenkana ki gwe nga gwe alaba right now kiki wandisoose okukola kuzimba kuteekawo business kugula mmotoka n'osembyawo kuzimba ki tugende mu maaso kakati webale nnyo neyanze obuuza ekibuuzo ekyo lwaki wasooka kugula mmotoka wasooka kugula mmotoka nga tozimbye nga okyasula wali wansi nkyapangisa gamba tokyapangisa ng'okyapangisa kubanda kati okyapangisa kati bado genda kujja wafuna akasente akasobola okuzimba omanye Kampala
bobo ina poloti nebo zimba kato ulinde obongo kamalirize bobo ina poloti nebo zimba mu ekisenge kimbu eki ngoli wuwo nga gwo wakutte emitwalo 3 mu 5 nsasula andi road ebiseera ebyo wogulidde ate emmotoka makono obadde osula mu nnyumba ya mitwalo 2 mitwalo 2 obadde osula mu nnyumba ya mitwalo 3 gwe n'ogula n'emmotoka okifuna bulungi kati ate ono enyanze ataguze emmotoka eyaze mu 3 mu 5 nga gw'oli mu 3 mu 5 oyina n'emmotoka ate nga tonnazimba zonna ennyo obutazimba ntangazaamu awo boy abantu abamu bakola ebintu ne basirika si buli muntu ti agenda tambula gagamba nti programu yange weti weri gwogenda okulaba emmotoka nga tomanyi kyennina era abalabi tukomaawo kulaba ekyo kyenkulaze okyegedde nze makoona genda ogula emmotoka bappa nga ntuusizza ngaera njeetaaga buli muntu ku nsi kunabaako nekyayayanira nze makoona emmotoka ekisooka mu lujje zaalimu taata yavugako ku motoka bwani yavuga ku motoka kya bulijjo kiri nnomo ewaffe kati nze okugula emmotoka nga sibayisirabako nkyali mupangisa kubanga muwala wange tagenda tambuza bigere ng'agenda ku gudi bodaboda emmenye omukono zijanjabise $5,000,000 nga omwana wange simanyi mumwetikiramu ki okugula akamotoka ka $6,000,000 toyagaliza batya kwatira mwawo toyagaliza omulabi waffe ino wa Invix Media Services and the episode ekyagenda mu maaso nga right now tulina omukulu makoona wa Roadside Chicken nga kwogasa ejjajjaffe Jjajja Nsubuga nga naye mukozi wali eri Emmengo ngera episode eno egera kubanga etambulira ddala tukyayogera nabo right about now mutokirize tubengeno episode tugikomera ntugera kubanga ate tugibalambulira every time wetunabeera nga ate tuli nammwe tubagaliza akawungeza kalungi otukubye nnyo munnyo amataala